mbalamusizaako bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbeebazizza nnyo obuweereza n'emirimu gyonna gye mutuusaako engalo egyammwe ku bwammwe n'egya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze mukwano gwo John the Preacher olunaku lwa leero okuba nga tutambuza programu eno Church Before Church etuusibwako mikwano gyaffe aba Joharam Investment Limited, bano nga batunda amataka ag'ebyapa n'agatali ga byapa, amanene n'amatono. Bassebo ne bannyabo, abantu bangi ndabye nga mwogera ku nsonga y'omukyalo oyo, muweereza munnaffe omubuulizi w'enjiri, abuulira enjiri, abantu ne bamutabula n'atabuka naye, nga mwagala kumanya nze nkyogerako ki. Bwe natunuulidde vidiyo ya mukadde waffe oyo n'enkwasa ennaku kye kisooka. Teyankwasiza nnaku ku lulwe ng'omuntu, naye yankwasiza ennaku ku lw'ekkanisa n'ebyawandiikibwa bye mmanyi ebiri mu Bayibuli. Mukama waffe asomesa mu kitabo kya Lukka essula y'e19 olunyiriri olwa 39 n'olwa 42 ze ngenda okusoma. Olwa 39 lugamba nti Abafalisaayo abamu ab'omu kibiina ne bamugamba nti, omuyigiriza, koma ku bayigirizwa bo. Olwana lugamba n'addamu, ani addamu? Mukama waffe. N'addamu n'abagamba nti, mbagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganaayogerera waggulu. Wano ku Bayibuli yange nateekako nti bwe ndeka okuweereza Katonda asobola okuyimusa amayinja. Bassebo ne bannyabo, bwe ntunuulira omukyalo oyo obumalirivu bw'ayina ne byakola, naye ng'olaba mu malirivu, ndabira ddala ejjinja ku lw'ekkanisa okusirika. Ekkanisa bw'esirika, Katonda tasobola kuleka njiri butabuulirwa. Katonda akozesa engeri yonna okulaba ng'abantu bategeera ekigambo kye. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, nze ndabira ddala ng'ako kabonero akalaga nti ekkanisa erina ekintu kye yasuula eky'amaanyi. Tuyina ekkubo lye twakwata eddala, naye ng'ate tulina gye tulina okutunula. Kati gwe mulanga, nzize kkubiriza buli muntu yenna nga oli mubuulizi wa njiri, ekkanisa abandaba, njagala musooke mulowoozeemu nga tetunanenya mukazi oyo kubuulira. Mmwe mwenna abalaba nga kyakola si kituufu, kitegeeza nti ekituufu mukimanyi. Gwe wenna alaba nti enjiri gy'abuulidde, engeri gy'agibuuliddemu si ntuufu, kitegeeza nti omanyi engeri entuufu ey'okugibuulira. Naye ekibuuzo kiri nti wasemba ddi okugibuulira? Ddi lwe wasemba okubuulira enjiri? Ewammwe mu kkanisa ddi lwe mwasemba okubuulira enjiri? Abange mulina zi miitingi ez'okuzimba, ez'okulongoosa, ezaki, mulina miitingi buli kiseera, naye mwasemba ddi okubeera ne miitingi eyogera ku njiri? Ekyo nno kikulaga waliwo ekizibu, tuteekwa okugolokoka ng'ekkanisa okuddayo. Bassebo ne bannyabo, Mukama waffe bwe yali agenda mu ggulu, yatulekera ebigambo bino. Yagamba Matayo essuula eya 28:18 nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi, kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Katonda yatulekera mulimu gwa kufuula mawanga gonna bayigirizwa, si kkanisa yammwe kujjula. Katonda omulimu gwe yatulekera gwa kufuula amawanga gonna abayigirizwa. Makko 16:15 agamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri amawanga gonna n'eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa agenda kulokoka, atakkiriza omusango guli musinga. Baluumi essuula ey'e10 n'agamba nti omuntu akkiriza na mutima, 1:17 ndowooza 16, n'agamba nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola buli akkiriza. N'agamba nti naye balirokoka batya nga tewali ababuulidde? Kati bassebo ne bannyabo, nga tetunanenya mukyalo ono, nga tetunamwogerera mafuukuule, ekibuuzo, ekkanisa ye gy'avaamu ekoze mulimu ki okuteekateeka ababuulizi b'enjiri? Nkomyawo ekibuuzo gy'oli. Mu kkanisa ewammwe muyina ebibbo, muteekawo ebibbo, eky'okuzimba, eky'amatandika, eky'amasooka, eky'amabereberye, eky'ekimu eky'ekkumi, eky'ensigo, ekyaki, eky'enjiri kiri ludda wa?
ewammwe mu kanisa. Muteeseteese mutya ababulizi b'enjiri? Bwe baba bafuluma okubuulira enjiri, musumba wakoma ddi okwogera n'ababulizi b'enjiri mu kanisa y'ewammwe? Ebirabo biri 5. Tuyina abatume, tuyina bannabbi, tuyina ababulizi b'enjiri, tuyina abasomesa, tuyina abasumba. Ekibuuzo, ebirabo ebirala bikola ddi? Naddala ekyenjiri oyogerako ddi nabo? Wasemba ddi okwogera n'abavubuka abo ababuulira enjiri? Wasemba ddi okuyita abantu abaagala okugenda mu njiri? Wasemba ddi? Wasemba ddi? Ddi lwe wasemba okikola? Bayibuli esomesa wano mu Yakobo essula ey'okumeka? Yakuna. Yakobo essula ey'okuna olunyirindooza lwe lusemberayo ddala wali oba lubeera lwa 17. Yakobo 4:17 Bayibuli egamba nti kale amanya okukola obulungi n'atakola, ekyo kye kibi eri oyo. Kasita otegeera ekyokukola, gwe n'omanya nti enjiri erina kubuulirwa bweti n'otakikola, gwe oli bubi nnyo ate. Yakobo ngambye essula ya 4:17 nti kale amanya okukola obulungi n'atakola, kye kibi eri oyo. Mukama waffe yeebazibwe. N'olwekyo mikwano gyange tugolokoke, tubuulire enjiri. Ago magamu ku mayinja Katonda gagolokosa okutulaga nti twebase. Katonda agolokosaayo abantu ne bajja n'ennyonta. Omukyalo oyo singa musobola okunnyamba ne mumunfunira, ne twogeramu. Mukyalo oyo alabika mu malirivu asobola okukolera Katonda omulimu ogw'amaanyi. Waakiri bwe kinaagaana nja muteeka mu ssente agende mu ssomero ly'ababulizi b'enjiri erya Drake Kanaabo, omubulizi w'enjiri, ayigirizibwe. Tumuyambe okusinga omukasukira amayinja. Bw'obanga omanyi gy'asangibwa nga tusobola omufuna, mumunfunire, ne Mukama waffe ajja kubawa omukisa. Emirembe gya Kristo gibe